Uno omukazi omutemu eyatuze omwana wa mujja we ng'amulanga nti lwaki bba amwagala nnyo ate abaana be tabaagala ogenda kubanga wamma obifuna mu maaso awo. Omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu naye avuddeyo n'ayatula erinnya ly'oyo eyawa omugenzi kati Honorable Sseggirinya obutwa era nga ne maama w'omugenzi wamma naye ali mu kuyaga musajja wattu Honorable Mathias Mpuuga munnange naye kataba mugobe mu ddwaliro ng'azze okulaba omubiri gw'omugenzi Honorable Sseggirinya. Mugamba mutya mwasiibye mutya abantu bange kansuubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba vidiyo eno mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atannaba kusubscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribinga era onyigende mu notification bell emesubwanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabirako mu mwenna bulwadde abakosefukosefu tisaba ekisa kya Mukama ate kibatuukeko ba mikwano. Sheikh Ashraf Dembe omusomi w'edduwa ono nno ng'akola ku nsonga z'amaka oyagala kufuna butuuze bweru bizinensi zo nga tezitambula bulungi obanga ogobe ku by'okugenda bweru mukwano nga bakulya buli ssente zo mukubireko ennamba y'essimu eri awo. Munnange sigenda kulwisa era nga nkutandise n'abanoonya omanyi abadde akulira pulogulaamu y'abanoonya ku bukedde wano omwami Philip Kaggwa ekigambibwa nti yadduse mu Uganda yagenze bweru ndowooza munnange kuba kyeyo munnaye kati bo abakyala abanoonya basazeewo beekoleko omulimu era ng'oyo omukazi gw'olaba ngenda kuba mu kuteerako mu maaso awo ng'ayogera anoonya omuvubuka omutono ye alina abaana babiri oyo omuvubuka agenda kumuwanga booda emuvuga kw'otadde n'emmotoka wabula ekintu ky'ayagala kumusanyusanga busanyusa kyokka mu buliri oyo omusajja gw'anoonya kyamwagala ko akatambi kalina mu maaso wano ye kennyini ng'abyeyogerera temugamba mbw ate Suvi biki omukazi nga kaakano akatambi namwe mwewulirireko. Bantu bannanga bali ku WhatsApp mwenna munnengera ndi mukazi mulungi ndi munene ndi bulungi nina ffuta yange akaviiri sibakeetaamu naye bannange nze tambabulire nze ndowooza mundaba ndi bulungi nakula bulungi mama yanyiga bulungi akabina kankafike kitakinene nnyo sikatono kasitukubutu bulungi njagala omusajja gali myaka atatuka myaka 3 omusajja nze mulabirira mugulira piki nemugulira emmotoka abeera wali kuvuga naye nga nze amulabirira buli kimu kyonna ye jasi abeera waawo w'amaka gange mihembe nazaala abaana 2 naye kale nalwawo nga nkyasoma emyaka egyange nina emyaka 3 nenna mukone wakati yange sikadde nga nze birungi kaliiga So gwe wenna omusajja ali eyo oba ng'ono omukyala omusiimye osobola okuntuukirira ate ennamba yange weri awo ku WhatsApp ng'ozibya bintu bya serious naye ng'omanya ogenda kwevuga wabula bannange abakyala yenna ali serious bye talina nansonyi n'omunnange naye ng'alina abaana 2 egendayo ng'okimanya just gw'ogenda kulya buli kwegamba na kumusanyusaamu mu mbeera ez'ekintu ekikulu okitegedde ekintu ekyo munnange amawulire ag'ennaka agaliwo oyo omukyala gw'olaba omutemu munnange yatemudde omwana wa bbaawe gwe yamusanga naye bibadde birisaidiza eyo mityana ku lusooka lwennyini twali tuli mu kusaba twegayirira Mukama n'abaali mu masanyu baali mu masanyu abaali mbidongo ng'omukazi ali eno akulubbeesa mwana wa mujja we amutuga oyo bebi omuto gw'olaba yakwata omuguwa n'amutuga kyokka omusajja agamba nti yamuwasa weeyo nno mbaale. So bannange bannaye mwegendereza abakazi b'embaale ennaku zino be batulugunya abaana be baliisa abaana obukyafu be bakubira abaana mu matooyi bannange kabulaaza ng'ole osooka weesonyiwa abakazi b'embaale kuba ennaku zino simanyi kiki kibalimu n'oyo naye gw'olaba wa mbaale yakutte omwana wa mujja we n'amutugumbula n'omugwa omwana amaaso ne gakkanuka nassa omuko ogw'enkomerero ng'amutunuulidde atwala amaze omutta n'amukulula n'amutwala mu kisaka ekibadde kisemberedde okumpi n'ewuwe bino byonna kamera ye yabitulaze kale. Munnange bwe tweyongerayo n'omugenzi kati Mr. Update munnange nina maaso wano avudde mu mbeera oluvannyuma lw'okulaba omubaka omu Honorable Mathias Mpuuga ng'ate naye agenze munnange kujjukira bwe twategeddegana amawulire buli omu yaguddemu ekisaasaazi buli omu wamma yawulidde bubi olw'ennyiiko olw'ebirungi by'ono omwami byabadde akola kati munnange ne Honorable Mpuuga gye yagendedde naye sooka olabe ebigambo bye bamuwereekereza byokka tusobola ate okweyongerayo ba mikwano n'agaalira abantu nno bakoowu bannange ate Honorable Mpuuga anoonya ekyate mu kufa kwa Sseggiri mbona yasitukiddemu ssebombwaze kyogamba gwe Mpuuga tomanyi kya ssoono tokimanyi nti obusajja bwe bwamuwa obutwa ggwe bw'okolera
mu obusezi ku kyalo obugenda mukakasiza edda nga waloze omuntu n'afa ate ng'oyagala okakasiza eddala oba afudde nga kyekikuleese. Gwe Mpuuga kyogamba tomanyi bulungi nti bali bookolera be bawoona obutwa obumusse. Yenna akanula amaaso sebaze yeebwalabwala ng'olubu olubbi. Tetukyabakkiriza mu byaffe tubagambako mazima. Bookolera abaakuwa omulimu be basoono. Okitega naawe era wonaakola ensobi ezimu nga nawe bakutirimbula. Lwakuba nti gwe oli mmomo oli kigonvu. Era okyalina owangala n'obusiru. Naye singa nawe badde mugezi, singa kati naawe oli wali oli waali. Okuva kwa Honorable Muhammad Sseggirinya era nga ko kutwalizaamu omubaka Honorable Mathias Mpuuga bagamba nti ddala kiki ekibadde kimulese ku ddwaliro okulaba omubiri gw'omugenzi Muhammad Sseggirinya. Bannange tuline nga nyongera obbajjukiza yabagamba temugeza ne mutayipinga RIP enkyawo mujja kuba ebyajjala temulaze bwenkanya talina nsonga lwaki gy'agenza awummula mirembe ng'ate abantu abamusse abantu abamuwa obutwa kugamba nga basigadde ku nsi beetiribwosa kale ebyo tugeragera nga tubitadde ku bbali ngenda kuba nga ate nkuddiza maaso awo updates ezikwata ku Honorable Sseggirinya Muhammad kati omugenzi munnange awo olunaku olwaleero Rema Nalumansi oluvannyuma lw'okubula akabanga akanene nnyo amaze ate olwaleero n'ajja ne famire ye omuhusband n'abaana be kozi yayimba nnyimba kyoba Rema Nalumansi bannange si Rema Namakula wabula Rema Nalumansi nzeera yayimba luyimba ki byebyo naye nga kyolina omanya ono yali muyimbi nakinku era ng'ayambala buli obusinga n'obwashiba kalungi kale bwe tuli bunnange era mu kiseera kyekimu ex wa Chris Evans ono era nga ex w'ekibiina kya Ebonies Jamila Kalungi olunaku olw'ejjo baawezezza emyaka 8 n'omuhusband ono gw'olaba yasalawo n'agamba waayi kankujje mu Uganda kankudduse Chris Evans tubeereeyo ffenna mu America era nga gye bawangaalira n'omuhusband oyo sebo ono nno Jamila gw'olaba yagamba ex we jangu onnyimbire ku mbaga yange naye oba gosobola okuyimba bannange sente naye maama ebyokuyimba biyinza okugaana naye nga bambi nga woolaba awo ate bannange relationship no si nyangu naye wamalamu olunaku lumu era naye bannange obeera olina okulujaguza nga si nyangu naye nga omwami Mulumba Patrick mabega kawo namubaleeterako nga akaaba amaziga amayitirivu ennyo oluvannyuma lwa Centenary Bank okubuzaawo ssente z'obukadde 6 olunaku olwaleero avuddeyo nga atubuulira nti bamaze ne batuuka ku nzikiriziganya era ssente ze obukadde 6 bagenda kuzimuwa okitegedde ekintu ekyo so gwe wenna nkuba omulanga webanga Centenary Bank oba banka yonna nga yakulya ssente zo vayo weekalakase ffe wetulina okutambuza olugambo okitegedde ekintu ekyo wetulina okutambuza amawulire ofune ssente zokubanga ssente zimenya kale butereeva ate nkuzizayoko ew'omugenzi kati Honorable Muhammad Sseggirinya mulina maaso wano nga yeewera ng'agamba nti ye waafa tewaba muntu n'omu atayipinga RIP nti era ne mama Naggirinya n'abaana be okuva ku Naggirinya bonna yabagamba so naye mama abantu bakoze ggume owedda ndabe abantu bye yabagaana nga bye bakolera ddala kale ngenda kubanga mubatuusaako omuntu yenna anawandiika rest in peace Mr. Update ajja kuba ankoze bobe nnyo kino nkibabuulira kubanga obanga agamba Sseggirinya wummula mirembe ng'obusajja bunzise ngo ngamba mpumule mirembe obusajja bumaze okunzita ng'oga rest in peace Sseggirinya tekiriyo tekako fight hard Mr. Update fight hard Mr. Update fight era mbabuulidde nze kyemujja okukozesa nga Mr. Update obusajja bunzise fight. Honorable Muhammad yaleka abagambye nti temugeza ne mutayipinga RIP ne naye obudde buli wempita nga zenda bandowooza munange mwajeemedde ebigambo by'omugenzi mwabijeemedde amazima naye nga ebintu bino byewuunyisa kalira abantu ababiri bonna nga ye bali mu kifaananyi ono ye yasooka yafa 2024 awo omwami Katolo Bwama kyokka babinoona yamugoberedde ng'omwaka twakagutandika ogwa 2025 oh my god bannaki naye nga ffenna lyekkubo munnange kiri nti twesookayo bwesoose era nga ye maama wa Sseggirinya bambi nga woolabawo mu katambi ng'ayaziirana akaaba bannange kiba kiruma nnyo okuziika omwana we amazima gali nti omwana wo yabeera alina okuziika singa kiba kisobose bwekityo naye maama byonna Mukama yasalawo ffe sawukana n'ebigambo bya muganda wange Nubia ne waze wano n'abalala bonna n'abagamba nti Museveni Sseggirinya kubanga yamu buno obudde embeera bwetyo bweri Makerere Kavule ku kitebe kya Nuupu naye nga bo bagamba nti
oli yasse omubaka waabwe Honorable Muhammad Segirinya sokedde erinnya ngambye oli mbu munange ye yabagamba nti olw'okuba yalaba asituse ng'akola emirimu akola ebisanyula abantu n'agamba gwe nno kusalira amagezi tulina kuwa katwa kale naye nga maaso wano bamusabidde edduwa naye ngenda kubanga ngibatuusaako ali tusobole okweyongerayo n'essaanya nga naye منزوقين ومن الجنان مبعودين وإلى وجهك وجه النبي محمد صلى الله عليه وسلم فاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر سوى ما قرأناه وكبرناه وحللناه إلى وجهك نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح المرحوم محمد سيدنا اللهم اغفر له اللهم ارحمه أي اللهم ساسر أي ebyo nga tubitadde ku bbali bwensi nkubuuze butereeva ate paka wa mukulu Saanya ono nno ayongedde okulumya fulufiga jokera fulufiga ya video n'amulangira mbu yamusiiga wano enziku nange agambye nti omukulembeze w'ekibiina kya Nuupu munnange ye kwegamba yamutambuza mu mawanga mbu buno obudde buno n'abazungu bamukubira baagala abawe interview bannange ye lwaki mbyogera muyina maaso wano ng'ate naye abyeyogera era nze kamba siibulire wano omukama abampeera ndaba nkola nnyo nze Saanya sisobola bagamba sisobola kulokoka gavumenti terina ssente zisobola kugula mutima gwa muntu omuntu asigala mu kiri nanga naye nedda ojjukira by'oyiseemu nongana n'Ekyagulanyi nga yayimirira mu mbeera enzibu embeera gavumenti we yatwegaanira mukwano gwange Kyagulanyi yayimirira nabagamba mu Nuupu mu basibe be baasiba Kyagulanyi yanfuula international yantunda mu bazungu olwaliro interview ze baagala okunzijako essimu nzijako nzije Saanya jangu tukugjeko interview Saanya n'Abamerika bankubidde twagala tukuteeke ku live TV za Uganda zonna olwaliro zinkubira jangu tukujje nabiganye nabagenda kwogerera ku TikTok yange abanjagala nsanga saba na Uganda sina bambi kye nyinza bakakasa nengama nti kati ndi wammwe naye nze nazaalibwa mu Nuupu Nuupu ye taata Nuupu ye maama sirinayo kibiina kirala kye nyinza kuwa bwesige nga Nuupu yayimirira mu kaseera akakazigizigi nze nalifiiridde mu kkomera ku bye nakola mu kkooti nze nabuuka mu kkooti omulamuzi we natuka ne mukomera ne banteekako ne mukomera eddala baali nkubye empiso y'obutwa nyinza okubanga ne mu mubiri mwebuli bannayuganda munsaasire saali yagadde mwewaggule ku pulezidenti waffe yabagamba mumbudaabude mulina kunsindikira bubaka bunsaasi abumbudaabuda mugamba Saanya kulikayo Saanya kulika luzira Saanya kulika luzira eri yali jahannama bambi saayagala kuba lyamu lukwe siryanga mu Kyagulanyi lukwe nze siyinza kuba mujega nendekawo omuntu yannyamba ne ŋŋenda ku bantu abatanjagala sisobola kukikola abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe sebo nsanyusa okubalaba amannya agange yezeseeka Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomera edduwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaase enamba yange yeno eri 0707763711 namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis, alina ebirwadde by'emitawaana bya joints, omugongo, afunye accident bannange byose byenjawulo. Kaddio kitegeeza omutima, fasitula kitegeeza
olina omuntu takyajjukira ebijjavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuyizi akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano kebayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookola eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kano tagenda kuddamu kulowooza ku ebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokukyawo bannange tulina expowerman bw'abanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okwekulisinga enkwaso ze afuna premature ejaculation bw'aba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias